Munda ne mu face oko ne mu mbiri zaawo oli mu program ekigunda kasavu kanyama nange senga Justin Nantume nanyinizo engoye Mwenda next level I Makai producer Mr. Gadget Rupiso kuva ku Star TV Metro FM of course wano ku Star TV twina kanyumero ka kasavu kanyama tutunuli abatutu mufuwaje bavudde na chiche bakola bachiche baliko mu business eno so olunaku lwali ndi musanyifu okubanga negativwako omukyala asijja muyita mekete oba amanye oluganda detailed nenga lulina amakulu g'amaanyi ate senga mumumanye ebinonogo n'amakulu agali mu bigambo bino so senga nsaba obuuze ku bantu abatula kunyigiza na Star TV n'aba streaming live munsi yonna abali ku Star TV nesimye nnyo okubalabako Star TV ye munyenye ya yeggwanga ndowooza kuba ye radio yasooka ba ye TV Uganda yasooka nga bukede tenegatako n'ama TV gonna gasookera kulabira kwa oyo omukulu oba omwami oba nannyini omukyalo oba mwami kale aba Star TV mwena mbatumiddeko nnyo amanya n'eddoboozi zesenga Justin Nantume nannyinizo zo zibeera ngoye era nga bw'obitegeera kuba mulina kusibeera mulumu Senga wajisebo amanya gegano genyini agago gange Nantume Justin nengeri nkolera sente senga nanyinizo azalibwa ddi nzalibwa Luwero ku kyalo Kibula mu Kakabakedi nazalibwa 1974 so mbumbi mpisenga ali mukyala Muganda si Muganda siri Muganda okulimba nti ndi Muganda mu bikolwa oba mu mpisa mu byobuwangwa nennono ndi Muganda naye ng'omusaayi gwo mu Tanzania oligino mama mutizedi ne taata naye batuzalidde mu Uganda ne Tanzania tetumanyiyo ndi Muganda mu Tanzania oba mu Tanzania omuganda so ekulide Uganda wano kuba n'ebigala nina tambula mu Muganda senga soko tambula sijja kusobola kutambula nga Muganda kitono nnyo nze Justin Nantume banza Luwero kyalo Kibula mu Kakabakedi kitange Evariste Masulu Busalongo yafa mu lutalo lwa Museveni bamukuba Masasi magazine 3 ekyamusa kutereka bayekera ba Museveni bavanga semutoka peka masulita nga basulawe waffe kati abakyolina abanyanya we bajja mu kitundu bye byamusa nenga nalongo anzala nalongo mukyala nakata yeddire enterwa kuba munanga abente manyo bazingira mu kakana ngamba kubye nenga nalongo anzala jali mu government eriko wajiwoma munyo omutwe okuba nti kweka abayekera baayo nyo kubanga era government ino zenjibanja kuba mu lutalo saasoma ngendo kuva mu lutalo lwa Museveni nga nkuliridde natandikira mu kyakuna ne malira mu kyokutaano awo nenzira mu ngome nganda era ze zantuuse eno temwandinda bimazina maganda okay so senga tutunulire entertainment career eno gye tuyingira tusookere ku radio ku TV tusookere ojjotya mu bintu by'amasanyu okujja mu bintu by'amasanyu nga bwe nkugambye mabega wali ze natandikira mu ngoma nganda mazina maganda kati nenzija mpola paka mu kibuga Kampala nali sinatuka Kampala waliwo embaga eyali mu kyalo ewaffe nga baleseeko kadongo kamu super singers bwe baleeta ekibiina ekyo nga naffe kuliko gurupu yaffe y'amazina amaganda engeri gye nali omukalukalu ennyo nazinira ku katebe nakwata akatebe nenzinira ku katebe nenkeetoolooza nenkanyolirako ekiwato nenkola kati Sebata we yandabira muzeyi Sebata n'agamba omwana oyo alimu ekitone tati abantu musanyufu yena mukalu nnyo bulungi oyo omwana mwagadde ng'olwo ali mu ntegeka ezikola ekibiina kye ekyamatendo promoted singers kati no munnange bw'akola ekibiina nannoonya mu kyalo gye yandaba ne tutandika kibya bidongo nenzinangamu amazina amaganda amasoga amacholi nga batufunidde omusajja muyitanga Wadduuka yalinga ku National Theatre awo natuyigiriza amazina ebika ebirala kati nga nze manyinya amaganda n'adungu mutwandiyise lingala kati edda yalinga adungu ngakuba ekibuto nga nseketa wano nga nzinise wano wokawoka ne bagamba omwana ono ngayo tekiniki yanjawulo ayaya ne bagamba yajja mmalako okakana bino ebirala byali byangu yesebo kakantandisa okuzanya katemba era mu Sebata Matendo Promoted Singers mwaka kyokuyimba mukyenda Matendo Promoted Singers yatandika mukyenda ngolo mukama wange Lord Fred Sebata avudde mu Super Singers ewa Matiya Luyima yekoledde yiye Matendo Promoted so oyingira Matendo walina mulimu gwa kuba nti nga kungambye okunyenya oba okubibya nga okuyimba twe sikumanyira nga sikwegomba
kubanga nze nga wali amazina amaganda tondetera byakuyimba nga njagala nnyo era ekyo Muzeeyi Ssebatta mwebaza yakinkakanga bukasi kubanga era mu kutandika okuyimba natandikira ku nnyimba z'enkadde Saamu wange nayimbanga n'omuvubuka amuyita Richard Kizito oba ali ku supa eyo kati oyo akola obulango ba supa kaakati eyo gye nakola kijje natandikira mu Saamu wange Muzeeyi Ssebatta n'agamba twaluyimbanga ne Prosi Nabigumira nga tukyali bato ate gye emyaka gye mulimu kati mu luyimba engera ffe twaluyimbanga nga tuggulawo siteegi Saamu wange akasana kamberere dali wange kwe natandikira naye nga lwali lwa mugenzi Prosi Nabigumira ne mukama wange Lord Fred Ssebatta awo we natandikira okuyimba so oveeyo okola ennyimba meka nga tunaba kuveeyo gwe ng'ezizo zokka nga otandise okukola ng'ovudde ku zizo wayimbangamu ezaali ez'omugenzi ez'omugenzi nga nzivuddeko natandikira ku luyimba baluyita abakyala mu maka bannaye ngenze n'owanga atalina munoonye abakyala b'omu maka tulina obuyinza nz'onooba mumpimako ne sayizi yange naluyimbanga ne Richard Kizito era Richard Kizito yayiiya oluyimba olwo so gwe nojja n'akuteekamu kati nga nyimba ebyekikyala nga yayimba bya mwami ne Allen Kakooza twaluyimbanga basatu ozaako kayimba kyawusenga awo bwe maliriza nenzizaako akayimba ka mukama wange Lord Fred Ssebatta nanteeka mu luyimba lw'enjawulo y'abafumbo mwami munnange nkusaba onyambe ne bw'olaba nziyira esongo linzita lwaki munnange ekyava njoga lwalimu ababiri abakyala nga mukayanira obuganzi otyo oli yali nga wa kibuga Rebecca Namala omugenzi nagamba kamukwata ennyama simanyi kabajja agikube kati oli Rebecca Namale omugenzi kati yali ayimba by'ekibuga ani yali ayimba entula nti naye lwaki tajja n'alya ku ntula yenze kennyini kamwakoogera nze nali ow'ekyalo lwaki tajja naye n'alya ku ntula nendaba langi eyo bweteveera mbanenya mamaaso nandi mulumbye nandega obukyala bwajjaleega mwami wange obusungu buno bwetutyo mpola so ojja ovaayo eyo akalala akaddako kali akayimba ke bayita abasajja muzaaleko ebweru ako awo wennyini kati bwe ntandika okuyimba akayimba abasajja muzaaleko ebweru ne ntandika okubanga ennyimba zino sikyayagala nnyimba za babiri nga njagala kuyimba okwetongola abantu otegere nti abantu bakuwa amatu bwe ntumaliriza nenzizaako abasajja baagala ntobazi temwagala kulima wakalu ndowooza naawe bwe kiri nyabo nawe oyagala kulima wali lutobazi oba ku lukalu ekijja kyotwala waliwo okusanga nga kiri ekidu kungulu kiryoke naye ogenda nga wotameroni terimu wadde otuzi so senga abasajja bazaaleko ebweru wali okubiriza bwenzi wali oyagala abantu basigale nga kwegamba wali okubiriza ki wali onoonya ki basajja kwenda basajja kulekawo bantu bamumaka oluyimba olwo sijja kulimba nti nze naluyiiya waliwo omusajja yali nnyo muwagizi waffe nga nyumira nnyo kadongo kamu nga bamuzaala eyo sayidi ze yonna mawojje so kati bambi mugenzi omukulu bamuyitanga Kenny oba Nsobuga yalinga Kenny Nsobuga yali sitooleye yali kuye nga bamuzaala bweru naye nga famire eno yakule mubonyabonya nnyo bano abali mu maka n'alumpa oluyimba olwo ndukole ki nduyimbe nenyambibwako omuvubuka bamuyita Katuma Spirito nenyambibwako omusajja muyita Akirewo so kati akuba lizimu akuba solo ne lizimu muyigozi naye kati tuze yavaayo bakatali luddawa kati bwe banyambako okukwasaganya oluyimba olwo ne tulutekamu ange entuufu nenduyimba so senga just nantume nga music atukute ku music tumukwatiriddemu awo muntu wabaliro ine nyimba meka nyimba ziringa 7 nyimba nga 7 nga ndinze kanga siza babiri tukaseeko za babiri so tutunulire entertainment nera tukyali ku party entertainment tunulire okutandika okukola ku TV ne radio ku bibiri osooka ki nasooka radio yali radio ki Radio Dembe FM eno era njimazeeko emyaka 14 Dembe FM bampita oluvannyuma lw'okunsanga ew'omugenzi Kasiwukira okuntwala ku Radio Dembe ng'olwo bakyali Nakasero ng'olwo mukulu ng'olwo ebiseera bye mukama waayo yali mukulu Charles Bitatule yalina nnyini Dembe FM kati omusajja wali omuvuka muyitanga Nyende yabeeranga nnyo ewa Kasiwukira mu byuma kaakati ku Dembe okujjako Laira Kachapizi
Kachapizo kwe yali akola Laila Kachapizo avaako bagenda kusimba bayagenda ku radio kisijjukira yagenda kusimba kakati bwavaako ne bagamba tunoonya omuwala omukalukalu anasobola okola karakita ya Laila Kachapizo kati ko nyende n'agamba nina omwana bamuyita Justin Nantume ali mu Sebata naye bwengeri jjajja wali ku studio acyankalanya abantu bonna basanzewo naye tika studio ayina ebigambo bingi ayinza okusobola okutukolera olwo wendi ndikodinga kyakunkyaya wali tokomubanyi konkona nyumba ebintu bwebito bye byampesa omulimu Sega wanji TV ejetya TV radio ogufunye kati radio mbera mule ku radio nkola omusajja bamwita Sembosi musajja munakatemba Patrick Sembosi otyo nga naye twali tukola naye ku ddembe kakati nga tulina omuzannyo gwe twazanya nga baguyitanga mama ngwerabidde nga tuguzanya ku ddembe gwe tuli gulikodinga ne guzanya nga buli Saturday ku macha kakati bakola ekibiina kya Kandolindoli Bat Valley Sembosi agamba nina yakawala kali kajja kusobola kalina ebigambo bingi kali ku ddembe nga bampita nga ngamba anze saagala byakatemba ng'olwo nawulirako emabega nti ebibiina byakatemba tebisasula baluma abantu ne ngamba ate ndi muwa mukama wange Lord Fred Sebata ate muzeyi Sebata awulire nti ndi mu byamizannyo ajja kunyiiga asijja kugenda nga baneegayira ngamba musaagala kubeera mu kibiina kirala nze ndi wa mukama wange wa Lord Fred Sebata nga Sembosi anemerako nti biri ng'abimbuliramu engeri gye bigenda okubeera nti si kibiina wabula twekolamu omulimu abalina ebigambo ebingi ne twogerako tukikolamu na katono so si kibiina tugenda kutambula tudderi tubeera wamu mu fyeta ekyavamu ne ngamba nja kujja mba ndi awo John Sega wange ankubira essimu nga ngamba gwe nnyabo nga mugamba ani ona tayogera amanya ge onkwana nakwagalako sikwagalangako onkwana bukwanyi gwani nangamba gwe kasiru gwe sikukwana nze bampita John Segawa ate nali muwulira mwafiri talenti ene mpulira nga ntidde ne mugamba sebo nkwegayiridde tata bansonyiwe sebo nga ngamba nkwagala jawo busirusiru bwo nkwagala ku Bat Valley olwalere sawa 12 sali mubinga nange ngenda nga tutuula baali basita beerera abaaliwo Male Musa oyo Sembusi Kanyanya Patruka Mjuka Abe Mukibi Lucy Kalibala waliwo nawaani omulala Edi Kigere nani omulala wo mbeera bidde batwali bangi Latifa oyo namuleeta luvannyuma kati tubeeraawo tutandika okola limu lihaso ekyansanyusa Segawa kye yava njagala ennyo nga bwantendeka kino sikikola nzireka nenjiyawo ekijokunuma nze nonyongeramu ekirungo nanjagala nnyo kati Segawa nembeerawo mu Kandolindoli ako mba ndi mu Kandolindoli bakatutte ku TV ku NBS bwe bakatola ku NBS nga gye kasookera kazanyireeyo kakati omugenzi Jima Jaffa omwana w'ensambya twamulabanga nnyo ensambya nga tuli bato yakolanga big deal kati naye twali naye no mu Kandolindoli kati bambi bwajja alwala afa akazanya erife tujja tubakatwala buli lunaku ekyavamu ne bagamba tunoonya omuntu ayinza okudda mu kifo kya Jime ne banoonya abantu ne bajja bampita nembagamba anze sisobola TV sasoma nkulembeza nyeky'okusoma nnyo ekyo nga nkyesibako nnyo ekyo kyanemesa n'omusajja omuzungu kyagwa butasoma ndabye nnyo n'okufa nga syagadde ku muzungu anti olulimi sirumanyi tuneesongako bwesonzi nti etya ogenda n'osoma ebyekikulu omukulu Geoffrey Lutaata omulaba bwe ngenda n'ensoma ebyekikulu obuzibu bwensanga basajja kunkwana oba ndi mulungi oba ndi muka magnet akabasika ebirungo biyinza okuba balengera nga mwebiri so Sega bakuwa big deal ozibe ekituli kya omugenzi Jime ngamba sijja gikola bomu bwe nagikola bomu nja kufaanana ng'omugenzi byabadde akola mbadde njagala ndeta ekyenjawulo ne bagamba ffe musala tulina gugwo gwomu konze kati nze kaneeretera omuntu wange nja nze namuwangayo kuzange nga ndeeta Latifa Senyondwa nga twandika lihaso nga tutandika TV bentyo bwe Latifa Musoga nenga ayogera nnyo ng'oweeri yakulirayo bukulizi eri waliyo bataata babato abasengayo ate n'akulirayo nnyo kati olusoga alumanyi bulungi so otandika challenge zosanze mu mirimu gino nga tunayingira ekintu sekita ndala
emirimu gino obuzibu bwensanzeemu kati nganze atasoma ebintu ebimu ebyoluzungu kale binsubwa ekyo kyekinnumamuko mu mutima gwange naye neŋŋoma ne ŋŋamba kansigaze kyennina kubanga baba bampa omulimu tebampa lwa luzungu ate sikola interview era interview gyenkola nkola ya bigambo byakamwa kange bivudde mu kamwa kange era nze muntu abeerawo ennyo nga siina producer nti gundi yampa ekyokukola oba gundi mbadde bwe nti kankuwa eggulire lino nalino likole nedda njagala byenzijje mu bwongo bwange ebiseera ebisinga kale ekyo kyekinnumamu kyo kyokka kya luzunguzungu olwo ebisigadde ndyoke sirina buzibu senga tuvudde ku TV ku radio n'okuyimba tutunuulire ebintu byokuba nti ebbaluwa si bbaluwa ebintu byokutereza amaka ebikikufuula senga tugenda awo tutunulira awo owulira bwenjokya ye ompulira abasajja abasinga bembakwata wano atandikira kugamba naye nantuma wabaki kiki nawe tonkubirawo amanda tengano zange tutunulire senga ekikuliisa senga ekimpisa senga kyamba buto maama wange yakula mukyala muzaalisa ku kyalo ng'owange jjajja wange Kayonza Bugerere muzaalisa kati mulerwa kati ate nga maama wange akansolinga nnyo abantu abafumbo n'abagenda mu bufumbo oba onfuna kaakati nentandika ng'okubiyiga nga bwantuma eddagala liri abazaalisa mbeera mu bugoyi bweti mu butimbe neningiza engeri mukyala gy'azaala ebyokunimamba omwana ava mu kundi nenkiyiga omwana gy'ava nemmanya kati nenkula ne maama wange nga manye ebyekikyala byonna bye yali ng'asomesanga abantu nga ndaba abantu abafumbo bajja balina balina obuzibu mu maka n'abatereeza n'abagamba gwe musobi yafukamira weetondere muno ekyo tekiriiwo omusajja tebamukola bwe bati nawe omukyala tokola bwoti balo bavaawo bagudde mu bifuba neŋŋambawo kati nekimbeera muki mu bwongo kati ŋŋenda okuvaawo nzize mu Kampala ng'abaana balo bwe tuba tunyumya bwe mubuuza ekyokukyalira ensiko aŋŋamba teyakikola nga mugamba jangu kuyigiza engeri gye babikolamu sooka olabe ku nku zange ng'asooka kulaba kuki ku nku nyama kaakati ng'omwana nga afuna ekinyeganyege nga nze kennyini muyambako ng'ayize oyo naye ng'abulirako munne nga ne munnajja nga ne munne kati bw'oli bw'aba yabanga omufumbo nga jjangamba n'ekizibu bazeewangaze mwenda mpulira ennakumpe ne mugamba yakubye ti nedda oba teyakubye leka nawe fumba abakazi abalala babakuba ate buli omusajja asulayo tadda negwe yakomyewo ekyo tekikulya nawe fumba nendeta matatwawo ne tuzanyawo ne mubuzaabuza kati nekigenda nga kimeruka bwe kityo nga ndaba nsobola okukansolinga omuntu n'atuula mu bufumbo ekyava ne mugamba nga nnumba amasomero nga ngamba njagala kuyigiza abaana baffe bato beshevinga batya ng'amasomero gampa muno mu Kampala ku bwereere nga balaba ebigambo byenjogera by'abaana ate ngenda okulaba nga nkuŋŋanyeyo abakyala nga 7 ngamba tunyumyemu mbabuliremu engeri gye bakwatamu abasajja okakana nga nebyo ddolo gwasenga ngusobola buli gwembulira ekintu akikwata omulimu gwa senga guno ng'okubulira amasomero n'abaana enjiri oba ebigambo ebiriwo abaana n'amasomero oba ogenda kutandika okubulira omuntu omukulu omusomi n'omuntu ali depressed osinziira ku ki mbyakula nti bano baana bato tebannatuuka kumanya bya mukwano kati ebintu byabwe mbiza nnyo mu bintu byakwagalana bintu buyonjo obutaba na mitima mibi oba kitegedde ne mulengeza gyalaga mu maaso abaana abawala nti waliyo genda mu piriyodi okikola otyo okuba omuyonjo ennyo omuntu obutaba mukyafu buli omu akulabe nti ogenze mu piriyodi nentandika okuba kansolinga ate abakulu bwe mmanya nti ono alya kasooli oba alya kugonja ye mutandikira okwo ne mugamba okulya gonja omuli onaaba otya ye gonja oyo ekisaawe ekyo kiri kitya golopositi ziyimiridde zitya mwina okusasula engeri gyenafumbirwako omusambi w'omupiira kati mbireteddemu ango ya mupiira senga ekyo nno kikyali awo amaloboozi mu kisenge mbajjukiza ng'ennaku z'omwezi 2 tetugendako wetujjaawo tetunagendawo wetusembayo wewagala sho senga mu bintu bino zookola buzibu ki bwofunye mu mbeera eno kuba emabegako obutambi buvayo bugamba waliwo akatambi ke tewamukola ebigambo ebitasaana kuyisa mu bantu kyovula nkubuziza myaka ki nawuddiwe obyogererwa emirimu gino gye tulimu girimu abantu bangi mulimu amagege
basajja babifaananyiriza. Era kyovula kati ku Facebook kuliko basenga nga 9 be basenga Nantume Justin senga Nantume Justin tebabye bantu neyana. Oli ku Facebook senga? Kwendi. Okitegede naku zino mbadde nagiggalawo kuba mbadde ne reportinga ku poliisi olwaba n'abantu ababba abantu ate ngo omuntu ayagala jenze musasule sente ze yawaddeyo. Ate oluvannyuma bamala omubba nga mugambe n'essimu evuddeko kuba kweno oba tunyumize kweno ng'ate abawe yange ate n'amanya mwe basindikira sente gali registered. Kaakati nze akatambi kali ke bankwatirako saalinze bagenda ne bafoojinga akatambi ebyange byali birala nga nsomesa n'abantu bakulu bali bakulu yabwali musomo tusomesa ne balyoka bayitayo ate Bubulu movie ne babugattamu ekyanyamba era ekyansibisayo olunaku olumu ndoza nandimazeyo n'omwezi ku Bubulu movie obwo waliko enamba. So tukomyeyo mu katundu oluvannyuma lw'okuwumulamu ne senga kati tukomyeyo so senga tutunulire kati love life basajja bameka gwe wakaagalako nagwe senga tonda kutirika naawe nakagala omusajja omu wendi naye kati ate ozotama bibina ebyenjawulo munnange kati nina omukisa oba kisiraani nze mudenga abasajja tebatera kunkwana lwaki senga olina ekisiraani kankiita ekisiraani ekyemirembe olw'ensonga nti effujjo lyange linnemesa abasajja abasenga ng'omuntu bw'ajja okunkwana mba n'ebigambo bingi okusinga yankwanye aba ayogera kino ng'omanyi azaako oba okitegedde kwegamba abamu nga bwetunyumyambwe tolunaku lwankwanye tadda wateesa deeti takomawo ku deeti kubanga edda tetwayinanga masimu jjukira oba nfuna nga tadda olw'ebigambo ebingi byannemesa nnyo abasajja batandise kumpuuba biseera bino. Ebibiina bya bandi seeka bandi kati nga olaba Matendo abantu babadde mu bandi kiraga nti abakyala bonna babadde mu bandi bakunyiziddwa nnyo. Senga gwe wali mu bandi wakiraba otya? Ffe waffe wamukama waffe Lord Fred Sebata waliyo amateeka yagamba nti ffenna ayagala tutwale nga baana be oba nfuna era nga wetukolera mukama waffe atutekako difensi y'amaanyi ekisookera ddala nga yatugaana okunywa omwenge oba nfuna ng'amateeka gali mulinga alina kawunyemu ati olimba lugwe nga lugenda kuvuga twasimbanga layini nga buli muntu ajalagira noyitawo nomanajja gwe yawunyanga obwenga kugamba nti gwedda mu mmotoka obadda mu lumu yo gyogenda okusula ekyangenda kwa transport odde ewamu onywa omwenge okumala omwezi mulamba bwona obukowodde okole bayatubulira akabi akali ku mwenge ng'onyweddemu ng'ogenze ku stage oluyimba luyinza okukulema awabadde ekigambo oyogera bisige kyoba ebisige byange bya mulembe nnyo kyaddembe kyokwogera mwakalinaga ate bikyabadde mu luyimba omwenge gukuwunziza ate nekyenagamba bwonywa omwenge oyinza okubaako abantu bolimu mu kitundu nga bagamba nti leero Sebata byatukolidde tebinyumye kafeera asinga oba basudde asinga yakigerezangako kati olwokuba gwabadde mu Sebata woli omukozi we ovayo nobawakanya ekiva mu kuwakanya engeri gye muba munyweddemu muyinza okwekuba gwe n'okwatibwa obusungu n'omukuba ekikonde naye nga gwokubye mujasayine mundu nakuba amasasi kakati ate bavaawo bagamba Sebata yalwanye oba abantu ba Sebata babasinga oba okitegedde gatayagala bintu ebyo eshows zozozza okola ez'enjawulo nnyonyi meka ze wakalinyako? Nakalinya nnyonyi 7 eriwa neeriwa senga? Nasooka kugenda eyasooka yaliwa? Eyasooka yali Dubai yali London kuba omukulu bamwita Tone Sengo yantwala promoter oyo yantwala ne Kalo Sophie Nantongo nantwala ne Bera nantwala abane bamwita Niero Zamba Jeneo Zamba ani Jeneo Zamba erinyanya nemukwata oyo kati bamuwasa ali America ne tugenda ne babuuli ba Good Life Ready and Whistle otyo twali banene berera abange kale kangana nagenda mu banene n'abamalula family nga bakyali wamu abo ekibinja padi nange muyantwala enyonyi eyokubiri ejyaddi enyonyi esooka bantwala Dubai waliwo omukyala mwita Suzanne Muloti yantwala promoter naye mutegesi yantwala twagenda babiri feka twagenda David Lutalo nenzira yate Dubai waliwo omuvubuka bamuyita Lamu oba Lama otyo tukwata wano ebintu gwanga bitegeera simanyi nawe ennyonyozi linnya kale nyangu wadinemu ate mukusabire Mukama ajja kuyamba mugira musoma nnyo kakati oyo Lamu
natutwala twaliyo atuyibwe yatwala ne Haruna Mbiru kitoke otyo olwaddako ne bantwala ettake ogeze mbawarabu otyo nengende ettake eyo nayo nenvayo nenziramu nengende South Africa omusajja muyita Ali Mawale promoter eyantwala South Africa nenziramu era ne wabawo omukyala bamuyita Halima Lucy yani Hadija eyantwala tere South Africa kuba twakavaayo yakuluno yantwala olwasooka yantwala ne Charles Sechewa nantwala ne Stesha Mayanja ogwaddako nagenze ne nani ono bwetwabadde ogwazeeko nagenze ne Moline Nantume bwetwabadde nengenda nenzirayo e Dubai nenzirayo Nalima Namakula ne kuli Sevadies musajja nnyonyize nakalinya wakalinya mugeza bade njagala nnyo ogenda mu Amerika era njagala nnyo naye Ab'Amerika abo bajerezi bwe bankubira simagana ngamba genda kuwa kakadde kamu simanyi tulinayo yona simanyi yona sani oyo konze si kibinja kukola bagala bagala kuwa kakadde kamu Uganda kati ate nga baagala maleyo a week meka naye mbagamba sisobola eno nina emirimu gyange e Uganda sijja kwagala ne bakaba tekasinga kali guno mulimu gwange nkola okuva ku Mande paka Lwakutaano emirimu giri ebiri ate nze ngisuulewo ngende eri ku kakadde akamu ekitundu okumalayo wiiki ebbiri ne mbagamba sisobola kati gwe manjogere nagamba visa y'Amerika ogizanyisa visa y'Amerika yamaani oba ogifunye oba ne mbagamba twala munnyoko oba visa y'Amerika nzi munnyoko gifuna atwala munnyoko nzezeka kunyonyizo zonna zewakalinya eriwe gye bakakuwa essente nyingi zonna ngenze bampa okuleka yasookera ddala ate nga ninamu ekinugu mukama wange yali andese okwasooka ogenda ebweru era nakaaba yandeka mu gulupu nga tesengo erinnya lyange lyaliko olwo sengo yali atwala abayimbi yatwala bakadongo kamu bangi natekamu ababbandi yatekamu bamukaabya ba Doreen Mutiibwa natekamu abantu banyine gulupu yaffe oba kiradda kati ate nesunga manyi ku lisiti kuba nange lisiti nagirabaga kwendi kati ate ebyembi laba abantu abagenda babayita bagende basayininge oba bakufuna passport yali visa kakati erinnya lyange balirabako nga balaba waliwo omulala omuwala bamuyita Betty Natyaba twakolanga naye musebata muzeyi sebata gwe yateeka mu kifo kyange yawe ensonga lwaki yamutwala mu kifo kye nga ye muzeeyi oluvannyuma kwolwo olunaku lwe basayininga nga bagamba Nantume nga tazze ekibi kigagamba omwana oyo muyaye nya ajja kubulirayo mugezigezi yagamba oyo mwana mugezigezi bwetutwala tajja kudda ate nnyina eyamumpa nnyina amwagala okufa omwana we kati bw'anaabulira oyo mukazi oleyinza n'okusiba omukazi omukadde yeye ensonga gye yawa nga tugenda emyaka gy'omaze mu katemba nekola ku TV ne ku radio olina ekintu kyoteekedde abawagizi bo n'abantu omwezi ogujja kiriwa nnaku z'omwezi nga mmeka neera abagenda okulaba sheeno basubire ekyenjawulo banange ekyengenda okukola ekyenjawulo sigenda kusomesa nnyo wabula ngenda kunyumyamu nammwe katono naye ekikulu ekiriyo kyakuyigiriza maloboozi mu kisenge ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunana ku Fiesta La Bonita mujje tubeereyo amaloboozi mu kisenge sabula embaga oya abantu abamu tebawula nduulu egoba mubbi neyaniriza mugenyi abantu abamu tebamanyi nti ono bwankuba ekikonde nkaaba bulala n'omuntu akusunye waliwo omuntu akunyonyogera empola bw'ati n'akusimba ekikonde ati enneeka nga teziba zezimu kati tuze tubabuulire zibeere zitya twawula amaloboozi oyawula eddoboozi erinyumisa omwanya asobole okuteba goolo kubadda mu byalo twasamanga emipiira egyo manyi naliko na futuboola ngenasamba omupiira gw'ebigere kyanzijjako nali mungozi etunumiza wayagalako omusambi omupiira yali oyo nze mbosi ffe nga twanyumiza nze tupeesa masi yasikawesa futuboola yetatwabaana yoyo yekka terimula senga alina abaana bameka nganze bali basatu nina n'abazzukulu babiri abawala n'abalenzi abawala n'abalenzi abawala babiri watabulatabula nga senga wabera bimanyi naawe senga akufuna ng'ayagala omukolera ku mikolo gye ku
okuwulira omuleetera obutege kibiina n'ompita mu makago ng'oyine mukyalawo n'otutuuza n'ogamba mukyala wange ono sinafuna naye we namufuna asiriiza entamu tukoze tutya omukyalo naleme kusiriiza ntamu nawe ojjawo nzijja bulinyire tutula ne muwulya byalina okulya ne byalina okukozesa nze ndisenga okusinga ow'ebigambo atali omudagala abantu mwe abatulaba mwawule basenga abadagala mwawule ne basenga abakansolinga kituufu oba kitegedde kakati nze oyinza okusaba eddagala lyesirina negamba nze eryo siriina sinzira kulya maama lyakola ki yagabiranga abantu kyekisawo ekyo kigazi nnyo lino likifunza Sega akufuna mfuna ati amfuna osobola okuba ku 07728525 eya WhatsApp netunyumyamuko ku WhatsApp kwoli bana aba Facebook tusoke tubesonyiwe musenga YouTube je oli senga oba tunatata mu Sudan ngena muku wakutereza ebintu bya YouTube ebya imanyi nnyo abafiri tubaveko abagala WhatsApp olina mwagalwa ukawunge sawa nyatana so ngatuduka okuyingira ebiri kitundu 3.5 abagala emeza emitwala 5 mujje tubereyo senga share yemu yokobo ina next tambula wala no chere munga tegwe na nyinizo nzena nyinizo kansokemu ndabe chempa empati abantu abalo kujongerayo kuba n'obusobozi era sirina kuba sirina nyo yantadde kasi mama fina abantadde kasente batondo ye mama fina italina kubulayo bayina okulemeza ngete kayagambye agale mezezi satu mama fina badi bulaka nawe kweta gwe badi bulaka na nina abalomozi genina abana ge bampadde gali ku butambi era tugenda gazanya wali abantu basobola okwawula mulino ly'eddungi lino bbi kubanga mulimu enkaaba embyeta wa muntu kudukira ati ndulwe ate mugamba waliwo omuntu aleta eddoboozi nedikutuusa nejolaga nga tewandituse mu bwangu olugendo olusooka tujja kumweyongeza ng'avudde mu kivulu kye ekyagezako kutambuzamu musenga episode yesoose tukwagaliza oyongere ebivulu byonna tusoberanga mu maloboozi mu kisenge edition eyokubiri maloboozi mu kisenge edition eyokusatu senga ng'omuntu anoonya nga talina muntu omuyambako n'afuna ekyo sitera kikola nakigaana olw'ensonga ebyennaku zino bintu byakwesemera sisobola kuleeta mwana nti janguwanga ngaoyagala omukyala wuuno bananga batali bintu byakwekwana tebinyuma oba nfuna taba na laavuyo nawe toba naye wabula nakufumbira olw'okuba nti abuliddwa nawe n'owasa olw'okuba obuliddwa naye nga tolina laavu ye so bannange laavu nze kyobola baŋŋamba abantu nti ze siina muntu gwe ŋŋamba nti nkunoonyeza omubeezi ebyennaku zino byakwesiimira so senga Justin natume nanyinizo senga nsaba abantu bawe kapeera kuba wano tubawadde mu bintu byaffe bawe kapeera kakayimba bampe abasajja tuzaleko ebweru n'akapya abasajja muzaleko ebweru kijunava omunju ng'abebweru bayiya nga bwe nabalaganya nina okudda natumi ako keeka abasajja muzaleko ebweru waliwo akayimba akapya kenina nakatumye akamegge enjovu waliwo akalala akayimba akapya kenina keeka abasajja muyiga ogifumbyanga emmere era mulimu abasajja abanene waggulu ate nga wansi bakondogga abasibe bakanyama kisinziira kuba kali nawe olaba bwewenkana oyinza okusanga eno oli musava mulungi ng'ate okugulu kutono okugenda mu kisaawe naye ate si mulema si kirwadde okuba n'okugulu okutono kitegeeza nti omanyi engeri gy'okukozesa sengekamu engeri gy'okozesa okugulu kwokwo osambye otya olaba ng'ekisaawe kigazi nnyo bwe kiti kiringa namboole okulaba nga gwe kennyini okugulu okumu kufunze golopositi zino zibe nga zikedde osobole okufuna gaapu obe nga wooyita wafundafunda nga golopositi teziri nnyo ziti Zayana egenda kwagamba atadde yali Star TV program Kasavu Kanyama wali ku Star TV juga ne ku Metro FM tuba wali alisawa ziba masampaka mwenda Stickman Sudan sana mama namatide aye kuva ali mukando lindoli tuba countdown show atwali nyimbe sinzo kubeza kabi mu exams mpaka mwenda then Monday ba hot seat James Proper Rupi ne Abike tuba wetulia mpola mpola bali senga Justin nantume ubugendo lusooka
tujja kuba tumufuna after okubanga concert eboze ng'abantu bamaze okuyiga emisomo amalowoozi mu kisenge season ey'okubiri obanga after amalowoozi mu kisenge edition yenyi tujja kuba tumweyongeza naye ng'eyebadde program Kasavu Kanyama katwengereyo mpolampola pati tujja kuba tugifuna kubekawo mu nsonda ne mu feesoko ne mu mbiri zaawo oli mu pulogulamu ekigunda Kasavu Kanyama nange Senga Justin Nantume nannyinizo engoye